Ebbula ly'amazzi lizinzeeko ebitundu ebyenjawulo e Maddu mu Gomba ne Rakai nga kino kiva ku musana ogwako obutasalako. Bano balaajanidde abakulembeze baabwe okubayamba ku mbeera eno esusse obw'omulamuzi. Ebbula ly'amazzi mu Gomba l'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba liwanisiza abatuuze emitima okulola omusana okwaka nga tegusalako ekividdeko enzize okalira. Abatuuze bagamba nti kati amazzi bagasena mu bidiba nga bagabana n'ebisulo nga Nayikondo emu eri mu kitundu yali bayambye waliwo abagikwata ttenda nga buli kidomola eky'amazzi bakitunda nusu 150. Ekidomola olumu woba ogenze ku gundi ku Nayikondo bayinza okiguza nusu 5 oba 150. Kati mwagala tukole tutya? Kidomola kya nusu 150 e Maddu wano. Era bo wagabaga ssente naye yagenze ku machana kati tonnadda. Kati obuzibu obuli ku b'amazzi abo akasana kaba kakambwe kati n'abeera ng'ayagala okugalinyisa. Bategeeza nti amazzi agaduuka bayisa bubi omuliro okukola z'endwadde ziva ku bukyafu. Twali bajja tufunira amazzi amalungi embwa bwefa mu basuula. Bino bye tulina okujja okuyoolamu ne biba bibi biti ne tutwala ne bisula mu bidomola enkeera ne tulyoka tubikozesa olumu tuteekako evvu. Evvu ligira likuba amazzi gano ne gagira ne gateeka. Abantu abategeera baleeta amabaafu by'ebidomola. Gamala okutulwaza wano ne galwaza abaana olwambuka ku malwaliro wali nga bagamba eddagala teririiwo. Naffe abakulu tukola ki? Tulwala kuba tosobola kunywa mazzi enteeke ekola ki? Enywamu. Bawaliriza okutwala mmeeya w'e Maddu Nalongo Jenny Kalumba ku bidiba by'amazzi ne Nayikondo ne bamulajjanira abatuusiza eddoboozi mu gavumenti bayambibwe. Kati nga kana akaana kaze ku makya kajja kugenda kawungeezi kuba tekalina maanyi gakola kigakugwana n'abaana abasajja abakulu. Tusimibweyo ku Nayikondo endala. Kalumba ayimiriza abatwala ttenda ya Nayikondo n'abalagira okukkiriza abatuuze okusena amazzi ku siringisi 2. Tenda sente ze yamuwa nja zijja mu nsawo yange uzimuddize. Abantu babulijjo mujje ku kidomola wano wabula tufuneyo omuntu omu abeere supervisor. Alon Kalumba basuubiza okukola ku nsonga yaabwe mu bwangu bayambibwe. Embeera bwetobedde mu disitulikiti ya Rakai nga basula bakunadde olw'ebbula ly'amazzi. Bano ab'amazzi bagasena mu bidiba. Tunywa busa bwa nte, tunywa busa bwa mbuzi. Ekidomola waffe kigula singi 10 okusinza gye gava kali mu kilomita 10. N'abaana baffe olumu baali babasuddemu abalaalo nga babagobe ssente. Twagala batuweeyo amazzi ag'emidumo tufune amazzi amalungi tuleme kunywa nante. N'abaana b'essomero bwe baveeyo mu tuntu bo bakyama bukyami ne banywa. Emu ku bitundu ebisinza okusibwa kuliko Rakai Town Council, Kisansa LC, Katonto Katwetwe n'awalala. Mu kiseera kino amazzi ge bakozesa bagajja mitundu ebyewala. Tusiiba n'okusiba olw'amazzi tugajja wala nnyo. Ssente w'ekyalo Kisansa Lawrence Mutebi yeegazi ku batuuze obulumbi bayitamu mu kaseera kano n'ategeeza nga baludde nga balaajanira abavunaanyizibwa okubayamba nga buteerere. Ku mulembe guno ogwa digito tukyali ku analogo ffe okusinziira ku mazzi ge tukyanywa. Nga ekitundu kyaffe bwe kifaanana amazzi aga ttaapu gatubeera mazibu nnyo era mazibu. Bane tusaba okutuyamba. Balebutera abanga emmeeya wa Rakai Town Council ayogedde ku buzibu buno. Nsaba abawoota batwale obuvunaanyizibwa we bamanyi nti bateekawo amazzi gakole. Yulaya Namyalo ne Kizza Boni bakusakidde eggulu lino Lwabukedde TV.